na kutegeeza nterefine yafu omwaka guno gonna tugenda kuba tukutusako enteekateeka zavaawo mpito naddala nga tunulira ebyobufuzi nga bwe bitambula mu ggwanga lyattu Uganda kubanga guno gwe mwaka mwe gugenda okuba nga bikolebwa oba oliawo n'okuzannyibwa mu ngeri ey'enjawulo. Kakati nga tusemberera mwaka akalulu ka 2026 twatunuulira ensonga z'ebibiina ebyenjawulo. Olunaku olwaleero ndiko mu kibiina kya DP era nga nnyina omubaka owa DP ali mu paalamenti y'eggwanga nga akiikira kyotera Honorable Lukwago Paul Mpalanyi gwe tugenda okuba nga twogera naye olunaku olwaleero. Njagala sooka tubuuzeeko buteerevu tugende mu maaso n'ensonga. Honorable nsanyusa okulaba ku terefayina eyaffe. Amina sebo. Abatulaba mwenna abatuwuliriza bonna gye bali mbalamusizaako nkakasa nti muli bulungi Omukama akyabakuuma naffe gyetuli okusingira ddala bannakyotera sebo. Bannakyotera bannange naddala abo benkiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mbalamusiza abo bonna bwe tumaze ffenna weekend eno yonna nga tuli mu mirimu egy'enjawulo. Njagala okutuusa okulamusa kwange eri bakyameni bonna ab'ebyalo gye twabadde Magombola erya Kirumba mu Lwankoni nga tuli mu project ey'okutambuza ebyenkulaakulana mu constituency. Katono nnyo njagala kutandikira awo ekyewuunyisa kati ensangi zino nti tuli mu kisanja kisembayo naye ababaka n'abantu abalala b'enjawulo mu constituency zonna mu Uganda balinga abali already mu campaign bali ku budaala abasuubiza basuubiza abakola abatuukiriza batuukiriza be bagoba newo ndaba Honorable Haruna Kasolo gyali eyo ndaba n'abalala abagala okuba nti bajja mu mbeera eyo. Gwe njagala kusooka kukubuuza lwaki mutunuulira nnyo kino ekisanja kisembayo okugezaako okukola service delivery mu bitundu byammwe okwawukanako n'ebitundu ebirala kyotera ffe tubadde tukola okuviira ddala mu ntandikwa ng'omubaka wa paalamenti ovunaanyizibwa obuntumwa ng'omubaka mbutuukiriza obukiise mbukoze advocacy ngikoze mu bukiise ebintu bingi ebibadde byalema mu kitundu ekyo kyotera tubadde tufuna ababaka ebbanga eryayita myaka 2 emabega nga tewabangawo yali ayogedde ku kigambo kya kyotera okujjako oli okuyimirira n'agamba nti abakyotera basazeewo oba okulonda kuno akawaayiro kaveewo bintu ebifaanana bwe bityo naye tewabaddewo bukiise ku nsonga zonna za kyotera. Wenzijidde nga tulina ebizibu by'amakubo kyotera kubo lyaffe mutukola kyotera kyali kizibu naye bukiise kwogera mu paalamenti nakulemerako nakujjukiza bakulu kubanga obuvunaanyizibwa waffe obukulu naddala ffe abali ku ludda olujjukiza gavumenti ebbanga lyonna okulaba nti gavumenti tugijjukiza ebyo ebiri mu bitundu byaffe ate ne bikolwako. Ekkubo lya mutukula kyotera kubo lya ggwanga siya lya kyotera lyokka naye nga byalemanga n'abantu baggwamu essuubi. Ensonga eyo mu paalamenti we yatuuka abakulu ne tubabeerako era ddala kati waliwo omulimu ogutambula. Badde banvuma nnyo ne ku mikutu abantu bonna kubo lya ggwanga kubanga kubo route ya ggwanga lyaffe erya East Africa ate tuconnecting ddala paka ku South Africa naye kati omulimu ogutambula naye akubiriza bannakyotera nti project eyo etambula waliwo okutataaganyizibwa ku kkubo abantu baffe muvuge bulungi naye nga ekiruubirirwa kitwali twayanira edda abantu baffe bangi bafiiridde ku kkubo eryo olwa accidents olw'okuba competition ebaddewo n'ekyokuba bino emmotoka ebiva e Tanzania naye obwo bukiise. Ekirala abantu badde balina ebizibu mu byobulamu ne wesanga nti eddwaliro ekkulu eritwala district enamba omugenda abantu abakunukiriza mu mitwalo 7 omwaka kubanga eddwaliro lya kyotera ekkulu ye Kalisizo eddwaliro eryo lijjamu abantu n'abava mu districts endala okujja okufuna obujjanjabi naye tubadde nga tetulina kyuma kya x-ray. Imagine okuva 2017 nga referral hospital. Yes, the district referral hospital naye nga kyafa dda myaka mingi nga walinga watali muntu asobola kukyogerera naye kwogera kujjukiza kati x-ray tugirina ne scan katonyi yekinjala okutunulira ndabye ku babaka aba opposition bangi nga batambula mu constituencies zaabwe narrative yaabwe nga government projects zekoze nga government yezikoze omubaka nazeetuuma newabeera project ejera nga ya government omubaka n'agikuba tukirabye ku myoga tukirabye ku kati PDM egenda maaso omubaka n'agikuba era nga omubaka bagamba nti abamu ababa bali mu NRM bakapitalizinga ku projects za government ezo nabo bazeetuuma ate abali mu opposition bo nga tebaagala wabeewo project yekola era nga buli bagenda bagamba government eremeddwa eddwaliro gwe approach yo
ku projects muzoyogerako nga ndaba za government naye otogamba it's your effort approach ye etya exactly obe ina kubeera etya nze nategeera nnyo obuvunaanyizibwa bwange obuvunaanyizibwa bwange ng'omubaka wa parliament si kwe kuleeta ssente kuba sirina ssente za kkubo naye obuvunaanyizibwa obumpeera kwe kukiikirira abantu ne ntuusa ebizibu byabwe ebizibu ebyo gye mbituusa be balina obuvunaanyizibwa gavumenti bwe ngigamba nti tulina ekizibu kino ne batakikola nze ogwange mba ngukoze naye bwe ngigamba nti tulina ekizibu ekyekkubo ne balikolako kubanga ne justification zibaawo lwaki twandyagadde ekkubo likolebwe ne balikolako then ebeera win ku saidi yange kubanga omulimu ogukoze naye ate n'abo abateekeddwa okukola bwe bakola ne bwabeera contractor ng'akoze nabo ebeera win ku saidi yaabwe eggwanga nga litambula sinze mukulembeze alwanyisa saagala kulwana na nkulaakulana ddala kubanga enkulaakulana yaffe ffenna ekkubo bwe liba nga ddungi ffenna tuliyitako ffenna tulyeyambisa ffenna kwe tutambulira eddwaliro bwe wabaayo scan nga bwe njogera nti kaliisizo nti bafunye this time round referral hospital olwo nkiikiridde n'abeerwe nga abajjayo luli omuntu w'ekaliisizo oba wekyotera ajja Masaka oba abadde agenda e Masaka bamukuba ekifaananyi akomewo ekaliisizo ate dokita yakimutumye alyoka akirabemu naye nga gavumenti emuddiza ssente za transport katugeze ne ssente zasasudde mu private abayina scan so nze ndowooza ebeera win-win bwe tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna bwe tugamba gavumenti nti abantu baffe tebalina mazzi gavumenti neekola ku mazzi yes nze mba ntuukiriza obuvunaanyizibwa kwala ebifo bino babitulonderamu olw'obuvunaanyizibwa obwo obulambikiddwa mu ssemateeka y'eggwanga nti omubaka wa paalamenti alina kukola ki newankubadde nti abantu baffe ennaku zino bakyuka nti osanga n'omukulembeze owa LC1 ng'anenyeza omubaka wa paalamenti oluzzi olw'okukyalo n'osanga ng'amunenyeza bulungi bwansi obw'okukyalo naye ekyo kivudde mu kutta obukulembeze okuviira ddala waggulu bano banaffe ab'NRM abasinga abategeera ebintu engeri endala osanga projekiti nga ye n'osanga kati nze ekyotera osanga omuntu ng'agamba amasannyalaze gange amasannyalaze naleeta emiti gyange nenjireka wansi naye emiti egyo bwe nagigira kati givundidde wansi naye nga projekiti yali ya gavumenti mu sekita y'amasannyalaze eggwanga okuva 2011 paka 2018 libadde lyaweebwa ensimbi okutwala amasannyalaze okwewola ssente empitirivu tulina projekiti ez'amaanyi ezitaggwanga ne kati nga completion eri ku 56-70% naye nga teggwanga 2013-2014 naye nga olina omukulembeze abaddewo ateekeddwa okukiikirira ogamba nti abantu b'ekitundu kino balina ekizibu so okufa kw'obukulembeze okuva waggulu kireesa abantu baffe naddala ku saidi yaffe ababaka nti abantu batunuulira olw'okuba nti naddala ffe abali mu bitundu by'ebyalo nti olumu basics ebintu ebisookerwako omuntu byeyandibadde abakati ti abantu tebabirina abantu batunuulira omubaka wa paalamenti yalinganga gavumenti kyova olaba enzizi ffe tuzikola ffe tutwala ebigoma mu makubo g'abantu ffe tukola obukubo obw'omubyalo kubanga ojja okwesanga nti omuntu gwe basinga okulaba alinaanye obukulembeze omubaka wa paalamenti gubalaba okusinga ne ssentebe wa district ne ssentebe wa district tewali amusaba kintu naye ng'ate district gavumenti namba kubanga district nga wolaba central government nti buli kimu weekiri buli kimu weekiri naye n'osanga ng'abantu ebyamasomero babisaba mubaka wa paalamenti ne bw'oleeta ssente ne zijja ku district twafuna akawumbi k'ensimbi okukola amakubo mu district ssente ne zijja abazivunaanyizibwako yekkaawo chairman wa district n'enkiiko zaabwe naye n'osanga nti enguudo oyitamu ne bagamba nti omubaka tebatukoledde enguudo bazinenyeza omubaka wa paalamenti so ekizibu ekiri nti abantu baffe obukulembeze obwonoona endowooza ennaku ezo mbadde ngamba abantu nti mu project kati eggwanga gyetambuza project ya parish development model component nete ya ssente ezo zigenze mu kukyusa mindsets naye kibadde deliberate